Bwaneza ku mbuto gwaffe omuganzi gwa Nalwalera Divine nze Nalankala na mirembe yatwatuusidde mu studio zaffe okubatuusaako omusomo gwaffe ogw'ennaku olwaleero yandi ne munange era owa bulijjo omusomesa waffe omulungi Hello. Nalonge Nalwale munange olamusizaako mwenaabeekumira ku mbuto gwaffe era nembeebaza kyansuso mwenaabaterekerayo ebibuuzo mu comments abakomentinga abatuwebaza okubanga tusomesa ku nsonga zino era mbebaza mwenna abajjumbira mu kubanga muwuliriza obutambi buli we tukoonayo munnaffe Guno omupya eyakatwegattako mbadde nsaba osooke okoone ku kiro ekiryawo omala osubscribinge teweerabira kubanga olaikinga page yaffe mwebale kwagala nsomesa kubanga neno mwebale kwagala bajjajjammwe this time twabagamba 2024 ekintu tugenda kubanga kikuba massive tubuliriramuko naye ensonga ebeera yabwa busy is not a good word naye nga tubeerayo nga tufumbirira this time tulina topic ey'enjawulo etububbya omutwe ate nga oba oli mu lubaale oba toli mu lubaale eno ensonga ekukwatirako nno ddala walisirikiridde ne wabuuza ensonga ki eyinza okuba nga enkwatako tuulakalira olw'omusomesa waffe agenda kubanga asaba okulula. Weewaawo tweyanze nnyo Nalongo Kawala na mirembe munnaye webale twagala bali kwagala baana ba kintu n'ennambi ate nga jjajjaffe kintu mwali why not? Yeah, he's around. Ne mama Nambi kakati basebo ne banyabo tugenda kulaba Obukojja. Waliwo omugezi omwatira ogamba tugenda kufa bbakula. Tugenda kukifa bbakula? Nga tikikwafu, you know? So, tugenda kulaba Obukojja. Era under Obukojja tugenda kutunuulira Obukojja kyeki. Tutunuulire obukulu bw'Obukojja, tutunuulire Obukojja nga bubanja, osobola kumanya otya lwaki Obukojja bwo bubanja. Tulabe omuntu asobola okusamira lubaale w'Obukojja. Omanya otya nti Obukojja bwakulumya? Lwaki Obukojja bweragira nnyo bajjajjaffe Kinene Batenda oba Kabaka? Oyawula otya Obukojja ku Kabaka nga bubadde bubanja? Kale, ensonga nnyingi ze tugenda okutunuulira under this topic era olw'obufunda bw'obudde tugenda kubeera brief tusobole okukiyitamu abo bonna abatawaanyizibwa ensonga eno y'Obukojja babe nga basobola okufuna solutions eri ebyo ebibateganya. Kale mukalire muwulirize abalina akabindi mukolereze tutandike. Kali akalala temukolereza bannange temukolereza baleke bakakumye tebajja bitegeera bajja bitaputa bulala ate tomanyi nti bajja biwulira mu ddabodabo biza n'okwekubisaamu ate buli obwekubisaamu ofuna bibiri oyinza okufuna ebisatu oba tosinza onaafunye ekimu kyekizibu kyakakantu tekali predictable tosobola kumanya oba kakutwala mu ggulu oba magoba naye nze nina doozi entuufu. Oba oyagala mu geyeena nkayina oba oyagala wakati wano between geyeena ne gundi mabbali ga wakati nkayina. Please just contact me. Kale Obukojja tulabye era ne tuwulira abantu bangi nga boogera ku Bukojja n'engeri gye bayisaamu era ne twagala tumanye Obukojja kyeki. Naye ng'Obukojja buno bwe buzaalibwa bamaama baffe. Maama wo gye bamuzaala yeeyitibwa Obukojja. Jjajja mwami azaala maama, jjajja mukyala azaala maama, eyo yeebeera Obukojja. Bannyina ba maama ababeera baganda b'abalenzi bannyina ba maama be tuyita bakojja ate baganda ba maama babeera bakojja si ba uncle bange babeera bakojja. Auntie, they're my uncles. No, babeera bakojja. Okay. Auntie, this is my aunties. Babeera ba maama. Babeera ba mama. Baganda ba maama bo babeera ba maama. Okay. Bano nno tekuba muto.
muganda wa maama wo ne bw'abawo omwaka gumu omuyita maama ate maama wange omuto ng'ekya maama ate maama wange omuto you know the slang omuntu gyagamba nonabadeko ewa maama wange omuto tekiri ekyo nti maama wange omuto tukyogerera mu bukyamu maama wo omuto is a polite way of saying mukakitange mukakitaawo step mother yes yabeera maama wo omuto muganda wa maama wange tabeera maama wange omuto oyo abeera maama wo kati ngenda kukola ntya okwawula biological mother ku bano baganda be of course babeera n'amannya eno muganda muti oba yinza okugamba maama wange ow'ensambya so simwatula ate linnya okay maama ow'enansana maama ow'enansana okay maama kinanansi abeera eri mu nanansi atunda enanansi ennyingi maama wange afumba walagi amaama kawalagi that way okay basigala bamaama kale nno abaana bakojjaawo babeera ab'obulenzi babeera bakojjaawo bakojja babeera bakojja tuli baganda twogera luganda tulina okutegeera ebyouluganda nga tetulaba bifuula biza mu lulimi lulala bwe mutyo bwe mwatabula god ne katonda Godfrey as in my friend Jeffrey whatever bagamba mbu god ate ye katonda naye nga ate oli yali god katono nga katonda waffe baganda god waaba n'abogera olunyanyimbi God isn't it the same as Godfrey tebakisala mu Godfrey kyonna kikiri I'm not sure so kati teri bakazenzi ebuganda temwina bakazi ebuganda mwina kizibwe kati kizibwe wamwe yaliwo mu Buganda who is that one kizibwe abeera mwana wa kojjaawo omulenzi ng'oyita kizibwe mwana wa kojja wange omulenzi kale nakoma okumanya nga kizibwe abeera mwana wa ssengaawo wensuubira banaatubuulira abaganda bakuno naye ngaasuulirawo ekitooki kubanga bwe mba mugatta bataata baba luganda abo betuyita ba close cousins omanyi tulina ba distant cousins afe tetulina obeera either mwannyinaze oba muganda wange oba maama wange temulina cousin brother cousin sister wange oba kojja wange oba kizibwe wange temulina cousin brother cousin sister abo tetubayina kale bw'oba nga oli ku bukojja obeera muzzukulu mukulu mu lujja olwo manyi lwaki ekifuula omwana ob'omwana omuwala okubeera nti omuzzukulu mukulu nnyo mu bujjaabwe kubanga batagenda kukyuka kati katugeze nga maama we ye Nalumansi eri ewa kitaawe mubabefumbe oba mukulu nnyo kubanga togendako enkya Nalumansi akwegaane nti si yakuzaala ne baba akyatudde naye ate obujulizi bwonna bulaga nti yakuzaala so eyo oba togenda kukyuka obukojja tebukyuka naye ate nekika Nalumansi waddembe ogenda ng'akugaba buli famire n'agamba bano bakuzaala enkya n'akugjawo n'akugamba nadde nkulimba n'akutwala ewalala oba just abaganda bakikolanga it is a polite way engeri abaana abawala gye batazaala nga bazza mu kika nga bafulumya ne bagamba munange abajja muli bansonga nnyo okusinga kubanga bali be bazadde awo abazzukulu tugambe mwenna muli bazzukulu bano babeera bazzukulu ba wano naawe obeera muzzukulu wawo lwakuba nti gwe kibaawo nti gwe ozaalibwa mwana muwala oli azaalibwa mwana mulenzi it's not polite in reality it's not polite mbuuza lwaki katugeze nti luno olujja lwa mukulu wa Lusimbi yazaala abaana be babiri n'azaala Nalumansi n'azaala n'Ekigozi Nalumansi bw'azaala abaana Walusimbi agenda kitwala nga kikulu nnyo abaana ba Nalumansi kubanga tebagenda kukyuka bagenda kusigala ba Nalumansi so Kigozi singa azaala abaana baba bakulu nnyo naye ate muka Kigozi waddembe okkeera enkya n'agamba nti bano abaana
si baawano naye ate munaye bali be bazza ekika nabazaala mu ntale lwakuba nti bali era bebazza ekika ate oba okyewaana nti ekika kyazi ng'abaana si baawano nga babakugjeeko so ate ono yo ow'omuwala ekitagenda kubaawo musigala muli bazzukulu baawo naye ng'ate era be bayitibwa abajjwa mu lujja olwo era mu biseera nga waliwo emikolo egy'okumala ebibamba kwabya nnyimba ebiki ebyo abajjwa bano baba bakulu nnyo era be bali emitwe mu mikolo gino be bakola emikolo gyabwe mubeera mwagala ebizibu bidde eri bano abaana abajjwa baba babisobola ate babya famire yaabwe tebiba bya famire yaabwe babisobola naye bawebwayo kasente nga balina emikolo gye bakoze era omujjwa bw'ayingira mu kisibo kyo olina omuwaayo ku ssente bw'abeera olijja olina omuwaayo ku ssente zino tuwulira nabo bakomplaininga tebakyabawa n'emikyo tebakyagibawa n'emikolo babakozesa gya bwereere ati kweka okusiraana kwe batuddemu kale obukojja bukulu nnyo mu bulamu bw'omuntu kubanga bwo tebukyuka eri abalubaale tulina obukojja bwa mirundi ebiri obukojja obw'obuzaale n'obukojja obw'obutonzi obukojja obw'obuzaale yeeno ezaalibwa maama wo bwe bukojja obw'obuzaale era eyo tugambye gye tusanga bamaama bakojja ne baganda bona buli kimu obukojja obw'obutonzi bwe buno obutuddemu jjajjaffe Walumbe yajja ku nsi kuno ne mwannyina Nambi era nga ye muko omukulu mu maka gano aga taata Kintu kale n'abanga yatongozebwa okubeera nga ye kojjaffe mu butonzi era abantu bangi batawaanyizibwa nnyo ensonga ze okuzitabulatabula ne bazimikisinga n'ez'obuzaale kale ne bafundikira nga beevuma buli kimu naye nga kiva mu butategeera batya bwe basobola kwawula ensonga zino nti kati butonzi bwe bubanja bubeera butategeera tukozese ekigambo bubeera butamanya kwawula kubeera butamanya nga tusobola kwawula jjajjaffe oyo atudde mu bwakojja ne obukojja buno obw'okubuzaale so tugenda kulaba ensonga zino bwe tuzimulumbula era mbakakasa tumugenda kumaliriza okulaba buno obutambi n'okubuuliriza bulungi era nga temugenda kuddamu kubonaabona lwa nsonga eno ajja kubeerewo osobola obba nga osobola okwetegerera ogambe nga neetunulamu okusinziira ku bubonero bwe ndaba n'obubaka bwefuna onandabika yandibanga bukojja buno obwamaama bwange buno nno bwandibanga bukojja bubi obw'obutonzi kale ekyakola olina kimu kyokka eriyo abantu abagamba nti kojjaffe ono ye najja kulera ne munange abasajja tebalera najja kulera atudde mu bwannaalongo era abannaalongo be balera abaana si bwebuli naalongo bwebuli ffe abatukiringa kugamba omusajja yazadde omwana it is weird naye ng'ate muna abantu babikozesa kubanga ffenna tukimanyi nti abakazi be bazaala abaana be batuddemu eyo embeera oba ekigambo ffe abakikozesa obubi olowooza tulina ebigambo bitono ebigambo naffe ebyaffe byatufuuka ebyoluzungu what do we have to say ng'omusajja mukazi we yamuzaalidde omwana yeevudde omwana omusajja yeevudde amuvaawa wali ng'asinzidde omusajja yasinziira ne yeeva omwana tukozesa ekyo wakituwadde but njagala tufuneyo ebigambo ebimu waliwo bino ebigambo bye tukozeseza mu nsobi nga munayina azadde omwana omusajja nagamba munayina azadde omwana naye nga nsobola okugamba munaye mukyala wange yanzaalidde omwana That is the right word. Twetaaga ogendako mu olulimi Oluganda. Ensonga zino kati gwe ne mbeera ne musinziira ate ne musomesa abantu nga mugamba kojjaffe najja kulera ng'ate mukimanyi nti ffe abakyala ffe abatudde mu entonekeze eyo ey'okuzaala era ne tumala ne tulera abaana
era n'ebibbo babitukwasa kubeera ffe ababalira. So bano bamameni tebalina budde, tebalina basajja babeera mu ntabaalo nalongo. Kiringa keera ku makya kugamba omusajja wange nze muleka waka n'alera abaana. Olaba bano abali mu buzaale abasajja tebalera baana, kati ate osuubire abali mu butonzi mbubbo balera abaana. Kale it's just a wrong word kyetukozesa. A wrong choice of words. Kale bana tweyanziza nnyo, tweyanzege. Kati omulundi oguddako tujja kulaba obukulu bw'Obukojja. Mweyongere okwekomera ku mukutu obanga oyagala okumanya ebisingako awo. Ensonga eno nno nkulu nnyo, wali yagadde okubanga osigala ku mukutu guno obigoberere olabe wajja bikkira. Omanye obukojja bwo. Obukojja bwe buvo bwe buki bwe buddo njagala ebigambo obuvo gye wava wajjira munda ya maama oligi. So bw'otuuka ene wa kitaawo ye yakola kimu kyakulli fertilizinga. So buno buvo. Bwe buvo. And then the other word is buddo. What is kyekika gye wadda. Bigambo mubitulambuliriranga ne tuterowooza nti biri complicated. Buddo as in gye wadda. No, okimanyi nti tukyogera bwogezi nti obuvo bwange, but you can't explain the true meaning nti obuvo is gye nava. Bane tugenda kuyiga olulimi Oluganda. Tugenda n'otandika okuwa ssente ez'okubanga n'ebigambo by'Oluganda obitunnyonnyola. Wekomereko Bukote.